bampadde omukisa guno okukwasa President Eastern Revolutionary Platform award eno ey'omwaka 2024 njijjamu yagijjiramu yagisanukulira era njagala okutwala omukisa guno okumukwasa award eno mu butongole efaananako bweti ate kabeera akabonero eri abalala eno ya 2024 n'abalala bannange mwogere birimu sensi birimu kontenti tusobole okuweza abantu abangi abanaatununula. Award eno eriko ebigambo Best Political Analyst of the Year 2024 Award presented to Gen.Bigirwa Moses, President Eastern Revolutionary Platform, awarded by social media platforms YouTube, TikTok or Facebook in Uganda. Congratulations. Eastern first. Eastern first. Eastern first. Eastern first. Kubanga NUP ne bwetambuza ebigere paka ewa papa talina mubaka guyinza kujja mwankole tekisoboka mu West Nile kabusifungaro muleke akole emirimu. FDC ekyayinamu kanetiwaka mu West Nile. FDC jiwe West Nile ojiwe Acholi ojiwe Bukedi ojiwe Teso ojiwe Erigoni ojiwe Nesebe sub-region bakolera ddala omulimu omutuufu ennyo era babo banandala basobola okuleeta ababaka nkaaga okuva mu mabendo bendaago. Oweekitiibwa Dr. Besigye wadde ali munda kigezi kitundu kye oba oyagala oba tayagala era abakulu abamu bebeetumiikiriza okugenda mu kigezi mu disitulikiti y'Ekisoro bavuddeyo ng'emimwa giri mu nnyindo. Nanyini region bamuleka Kampala. Omu yazze n'obululu 9, omulala yazze na 3, omulala 16 naye nga bagamba tuli mu struggle Museveni tumukola ki? Tumutwala. That is fulale, political fulale. Ffe tulowooza nti Oweekitiibwa Jim Akena asobola okukwata ebbendo lya Lango sub-region. Wewoka wasobola awo, wewoka talina kuzukka awo. Ate yeewaawo dda. Ne bw'okola otya tosobola kugenda mu Lango sub-region n'ojjayo kalulu nga tuli wa UPC. Ffe twagendayoko emirundi 2 nga nkyali mu NUP. Ogwasooka nga oli yali minisita gwe bakuba amasasi afudde twafuna obululu 340 nga tutaddemu emiliyoni nga 2.6 340 nga tututa egaali gye mwalabye Masaka ye yagenda wali Mulango abalango nga batulauza gaali lakini Waganda wanafikiri sisi ko wajinga sio wajinga batukuba akalulu era bo kye batusaba ekinene nnyo Kyagulanyi bwe yamala okwogera bw'ati n'agamba atupatie music hapo atupatie music n'abakubamu ennyimba 5 endulu nevuga ne tugaa kano tukamaze kano kawedde tugenda obikula bokisi bwe tuti nga tulina obulu 340 bwa polling station eki emu ne tugaba naye wabaddewo obuzibu kiki tuba tuli awo Cecily Ogwara nga afudde. Cecily Ogwara bw'afa ne tugamba luli lulayika ne twetegeka bulungi secretariat ng'ekuliddwa Lubongoya n'eduumira buli mubaka wa palamenti owa Nuupu nti mbaagala Mulango buli omu n'aleeta Land Cruiser buli omu n'aleeta amajeege ne tuddamu ne tulumba ne tukanoonya naye nga abasajja ba UPC tebakuba laale. Jim Akena nga tabirirako meeting zaakuba za wansi wa miti bantu 2-3 fene tuyisaamu egaali kyokyo nga mumanyi bodaboda kyokyo kano tukamaze era nga batukola luli ne bagamba
atuweeyo omuziki wadde omaze okwogera sewo Mr. President. Omuziki ne tuguba wa bulungi nnyo. Kolo yakuba ennyimba 8 zonna yazikuba, yakubanga 8 ezi revolution. Ne tumaliriza n'agamba tungoje tugenda okubikula akalulu. Kolo twayongerako obululu lwe twafuna 340, twayongerako obululu 8, twafuna obululu 402. Kati region oba okyatawaana nayo mbugenze kunoonyayo kalulu girekera gwe tegeragana ne Jima akene Kampala omugambe nti bendo gwe komanda waayo omuleka asimbe y'ababaka akuwagire kuba president woba okyayina amaanyi woba obwagala. That was our proposal. Era nga tulowooza nti Eastern region mu Busoga sub-region fe ERP tusobola okungayo ne muganda waffe Asumani basaalirwa. Ku babaka ana abava mu Busoga tulowooza nti tusobola okuleeta kaasatu nga tubadde well organized and well strategic. Kubanga olulimi tulumanyi, ebizibu tubimanyi, fe tuli ku ground, fe tugenda mu nyimbe, tusobola okucommunicatinga ne community. Era ffe nga tulowooza nti Oweekitiibwa Mpuuga ne ttiimu ye basobola okukwata ebbendo lya Greater Masaka. Tekiriko wadde okubuuza waliwo disitulikiti nga 6 ezo disitulikiti zimala okuleeta Mpuuga ku tebo eya Uganda yonna. Kubanga awalala ayinza okaluubirirwa okukumatizaayo. Ebitundu ebisigadde mu Buganda NUP ne Kyagulanyi Ssentamu ne babireeta. Buganda ereeta ababaka kumpi 104 bataba 105. NUP yawangulako 55. FDC 2. Kitegeeze na DP yeyaddirira NUP okola obulungi mu Buganda. Strategically tuba tuli byakutwala jjajja n'abadde asambira mu ttiimu eri asobola okukyusa n'asambira mu eno kubanga tuli ku strategy etutwala mu buyinza. Tukola ekyetaagisa, tetukola kye twagala, tukola ekyetaagisa okutusomosa. Mweyo embeera ne kibanga NUP ne Bampuuga bonna nga bakuŋŋaanye ababaka 105 abakola Buganda ne babaleeta. Kitegeeza ano NRM ogisenguliddewo ddala 100%. Tugenda okugatta ababaka abo nga tuli mu babaka kumpi 3 plus awo speaker oba omulina, deputy speaker oba omulina, sebo omugenyi waffe omukulu Honorable Kasibante Moses ow'erinnya, sebo Secretary General wa Eastern Revolutionary Platform Mwami Adepo Francis, sebo omwogezi wa Eastern Revolutionary Platform Mwami Ngalula John, sebo situkako abantu bakulaba otusanze tumaze okweyanjula, sebo Comrade Nambale Sentongo Ashraf Sharif, amanya amangi agusimanyi lwaki mugewanga nze gannema. Nyabo eri Busoga tukiyita mukenkedde wange endaga muntu ono yanteerawo embeera nenzija ku muzindaalo nga siri munyinkaavu ng'obwongo buli fresh. Madamu Fanta mu magye gaffe ali ku ranka ya Lieutenant Colonel. Yes, mulwanyi tusanze okulaba tuulakaawo. Bamemba abakulembeze ab'enjawulo okuva mu Eastern Revolutionary Platform abavudde mu Busoga, Mwami Kavuma Badiruddin, Commander Kamuli Municipality, Mwami Kitimbo Isa omwogezi first, Mwami Amuvini Julius State House Controller, ne ba commanders abali wano nga bakuliddwa Brigade Commander Musa
yonna gy'oli mubeereyo. Ab'ebyokwerinda tebatera nnyo kwogera. Bannamawulire abali wano katwala omukisa guno okuba recognizinga n'okubeebaza aba Uganda social media political platform. Mwami ekitebe kya Kwezi Media, ekitebe kya Emboozi mu UG, ekitebe kya Megatron, ekitebe kya Credible Media, ekitebe kya TV10 gano mazima, ekitebe kya Kasuku, ekitebe kya The Investigator, ekitebe kya Digitalk TV, ekitebe kya MS, ekitebe kya SML oyo ye Simon Miyanga Lutaya n'abalala abanaatwegattako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okunondobayo mu basunsuzi b'ebyobufuzi mu Uganda ne mumpa awaadi eno. Awaadi yange esoose okufunibwa bukyanga nteekayo obudde bwange mu byobufuzi bya Uganda. Mwebale nnyo basibu ne banywa. Awaadi eno empadde motivation y'amaanyi. Nali simanyi nti nina abangoberera, ate nali simanyi nti waliwo abantu abamu ensonga. Njagala okubeebaza mmwe basebo ne banyabo ab'ebitebe bino eby'enjawulo bitwogeddeko wano nti mwandabamu ensonga ne musalawo okundicognizinga mu mbeera eno eya award. Nange ngenda kutambula nga nvimba era nga soogerwako kubanga omwaka 2024 nzaagulidde mu by'okusunsula ebyobufuzi bya Uganda. Kitegeeza nti sikyali wa bulijjo. Munsukulumizaako ku bantu abalala naye nga abamanyi abalala bakyaliyo. Era njagala okubakakasa nti ngenda kulwana nnyo okumaintaininga mu mupiira bakiyita balondo. Eno balondo si nyangu okugizaayo back to back. Sebonere mukasiba nte katulwane nnyo ndabe nti njisigaza naye si kyangu kubanga naawe mugenyi wange omukulu ate naawe osinzidde mu ngeri gy'osunsulamu ensonga. Basebo ne bannyabo, ebyobufuzi bino tusaanye tubiwe obudde Bannayuganda mwenna kubanga ebyobufuzi bino bye bisalawo omwana wo anaasomera ku ssomero ki, bye bisalawo emmere gy'onaalya ekyemisana n'ekyeggulo ya kika ki. Mukimanyi bulungi wano ku woteeri we tuli waliwo atasobola kulyawo ng'alowooza wa layisi kubanga levo ye y'ebyobufuzi eri waggulu. Ate waliwo atuuka wano n'agamba sisobola kuva wano. Ebintu byensanze wali bannaye matiribo na meerere kubanga naye yeki ye levo ye. So ebyobufuzi bisalawo n'emmere gy'onoolya. Ebyobufuzi bisalawo onajjanjabirwa mu ddwaliro ki ng'olwadde. Ebyobufuzi bisala nawo kofini ki gye bagenda okuteekamu. Omaze okufa tukiikiriza kofini ki gye banaakuteekamu. Ate kati mweyongeddemu n'akabadi akalala. Ebyobufuzi bisobola okusalawo ne bakukubira n'ennyimba 2. Ekidaala ekirala ne kibeera wali, ekirala nga kiri wali, bya bufuzi. Naye nga ku lunaku olwo lw'oziikibwa bisalawo ne levo ey'abanaakuziika bafaanana batya. Bajjidde ku bajaaji oba bajjidde mu mpenkoni. Politics aditamininga ekyo. Politics aditamininga onoosula mu nnyumba efaanagana etya. Yamategula, yamabaati aga langi, yamabaati ameeru oba ya ssubi. Politics ekyakisalawo. Politics asalawo
mikwano kijoonobeera nagyo mu nsi. Muno mu Uganda mulimu abantu nga mukwano gwe ye Elon Musk. Muno mu Uganda mulimu abantu ng'agenda n'alaba Formula 1 bulomoroko bw'abazungu obudduka ennyo ng'alina obusobozi obugenda n'alaba Formula 1 okuyingira $1.5 ogwa dola tiketi esookerwako nga yazisobola. Naye ate Uganda yemu mulimu atasobola kulaba mupiira gwa siringi 10 olwa Uganda. Gino egy'amasaza empiira gyaffe egy'oku byalo nga talusobola dduwaayo, nga tasobola kuyingira mu kibanda ekyesiringi 5 era maniyo beegenda kuzanya Nasero ne bayambusa ne lufuuka 10 ng'agenda guwulirira ku leediyo. Naye mubadde mukimanyi nti era mu Uganda mulimu abagenda buli wiikendi ne balaba Premier League. Nze mbamanyi. Politics adetermininga level konotambuliza. Politics adetermininga gw'omusajja onoowasa mukyala kikaaki era gw'omukyala onoofumbira omusajja kikaaki. Ffe ababeera mu byalo tulina emikolo gy'obufumbo gye tubeerako naye nga bakuyise nga honorable obeerewo mu kyaki mu kukomissioninga obufumbo naye n'oyagala okaaba obukaabi amaziga noga naye wano ssanyu ki eririwo amazima gennyini ng'olaba omugole omukyala byayambadde n'omugole omusajja byayambadde n'ogamba obufumbo buno Katonda wataba Katonda tebuyinza kuyimirira naye ng'ate bakulaga nti kapo nsanyufu nga sente ze bakozesezza mu mukolo gwonna tezirina item ze zikiriyalinga ku mukolo ogw'omunnabyabufuzi ali serious waddemu bweti. Tulina emikolo gye tugendako wano mu kibuga Kampala nga invitation card gye bakuwadde nti Mr. and Mrs. Gen.Bigirwa Moses, you have been invited to attend this wedding ceremony. Nga kaadi yokka sente gye baagitaddemu ekola omukolo ogwo omutaka ow'ekamuli. Politics tekiriko wadde okubuuza. N'olw'ensonga eyo point gye mbadde nzimba mu lugero olwo oluwanvu tetutwala politics for granted. Tetutwala politics as a casual nga bw'ono ogenda okulaba omupiira nti ogenze outing. Ebyobufuzi tubitwale nga nsonga nkulu nnyo ze tuteekwa okwenyigiramu tuditamininga ebinaasalibwawo. Tubeera mu byalo sebo honorable Sikasibande ne mugenda ku lumbe omwogezi n'azalawo abannabyabufuzi abazzeewaawo basaba ne banyabo wanti waliwo okwagulirawo byabufuzi era bano batwagala bululu bakansala tubi baye mupitu bimu n'abisabira eyo tugiregire mangu tuve wano. Naye ng'ekkubo lye bajjiddemu bbi okutuuka awali omulambo be baligobaganya ku muzindaalo ate be babivunaanyizibwako ebyo nga muli mu kuziika tewali muti gw'amasannyalaze, tewali ddwaliro, tewali ssomero, tewali kkubo, naye ate ow'ebyobufuzi takkirizibwa kwogera. N'oganda ye bano bannaddiini baasoma theology bulungi ne bategeera tebamanyi nti obuyinza obw'okukulembera eggwanga mu nsi yonna bwadda mu bannabyabufuzi mu kusooka eri nga Yesu yaakagenda mu ggulu nga tanafa. By the way, Yesu nga tanaba kujja eri gye bayita mu AD. Obuyinza obw'okukulembera ensi eno bwabeeranga mu bannaddiini naye wajjawo time gye bayita renaissance time, renaissance period. Eyo ye period omuntu wa bulijjo we yeenegulira nga bwe tuli wano omuntu wa bulijjo ne yeenegula n'agamba naye bannaddiini bano nga envuga gye batuvugamu nedda twawule ebintu bya Katonda ku by'obukulembeze. Abantu ne beesalirawo ne batandika okwekolera ku nsonga ez'obukulembeze bagiyita renaissance period. Mujja genda mugisomeko.
ebyobufuzi ne bidde eno. Bassebo ne bannyabo tubitwale ng'ensonga. Ndi musanyufu nnyo okuba nti analysis zenyize nkola, by the way unbiased analysis, emikutu gino egikuŋŋaanye wano n'egimu ezikyali mu kkubo mugitute ng'ensonga kubanga tuzibudde abantu amaaso. Njagala okubategeeza bwe mukola ekintu nga kifu sobola kugguka. Fe abaagala enkyukakyuka tulina kuba nga tukola bituufu byokka, naye tosobola kukola kituufu ate nga totegedde lutalo lwolwana. Muzibu ku analysis zenkola ate nkulagiddemu amaanyi g'omulabe waffe we gali. Tosobola kuwininga muntu yenna nga totegedde maanyi ge we gali. Era waliwo omusajja gwe nasanga eyo bano abatategeera bya bufuzi birungi, naga Bigirwa n'owana Gen. Museveni n'ogamba nti alina kino alina kiri, nenga alaba ono gwe onoowangula otya Museveni nga totegedde maanyi ge we gali n'obunafu we buli. We need that critical analysis. Who is Gen. Kaguta Museveni? Lwaki atufuze emyaka 4? Is it by mistake? Amaanyi nnyo baatuloga totamanyi kyakola kiki kyo? Amaanyi agajja waago agatututa emyaka 4. It is very important okufuna that critical analysis. Nina akasajja nasanga eyo kafutu soja ne kalowooza nti that is bad. Ninga katira bono yakayingira olutalo ne byalwa ntabimanyi. Fe baluluddemu ekyo tukyetaaga, twetaaga n'okibuulira abalala tutegeere kye tulwana kizitowa kyenkana ki. Number one analysis ku bambega ba Gen. Museveni be yatusindikamu eno. So bwana Kasibande fulaga gye baakukuba, it was not a mistake sebu, because wali Gen. mu struggle. Wali Gen. mu struggle ng'era oconstitutinga ku first line up. Oyinza okulipulisinga Kasibante Moses n'ogamba nti talina namba gy'asamba ng'oyagala Museveni okugenda. Omusajja asobola okwogera essaawa 3 nga talina kapapula waasomye. Sebo okumma fulaga ya Nuupu, it was not a mistake, it was a calculated move. Era olaba abantu bakalibayo bonna bwe bati bwe bagenda nga bakola ki? Basendebwa. Buli muntu amanyi okuzanya ebyobufuzi, buli muntu ali ku kituufu bagenda basendebwa mpolampola with blackmail n'ebintu ebirala, ne tumaliriza ng'olutalo lujjudde bakimbuyege nga bw'otera okukozesa oluganda olwo. Sirumanyi nnyo linnyonnyola kye kitegeeza. Kati wetaaga analysis ku ekyo nti lwaki buli musambi omulungi akubwa engwala. Kakodyo kyako. Kati zezo area zetuze tubalaga ez'abasiripa agent abali mu kintu kino abatuleetedde ebizibu. Basibo ne bannyabo tulina okukola analysis ku biki bye tulina okukola okutuuka ku buwanguzi bwe twagala okukola ki? Okutuukako. Omusajja eyatta abantu 5,000 osobola okumuwangula nga gw'otya n'okutomera embwa ku sitwiti nga n'akamyuka kutiisa okusalako omutwe? Osobola omujja mu power because for him is ready to kill. Ate gw'ogamba toli mumenyi w'amateeka. Era toli mumenyi w'amateeka, era wajjawo ensonga yonna nga sigwagiteeseteese eyo nfu. So basebo ne bannyabo, njagala okwebaza emikutu gino, mwebale nnyo emboozi zaffe okuzisukkulumya ku mboozi endala ne mutuwa credit eno gye mwakoze ki? Gye mwatuwadde. Njagala okubategeeza nti ffe twatandikawo Eastern Revolutionary Platform. Kino nakyo kankitangaaza. Formation ya political parties zonna ne formation ya forces ez'enjawulo zonna eva mu controversy ebeebaddewo oba mu conflict, because conflict is an element mu politics.
oteekwa okukimanya ekyo nti oli mu politics naye obutakwatagana buteekwa okola ki okubeerawo. Kati gwe toyinza gaana atambudde, abo batambudde batuliddemu olukwe neweerabira nti Dr. Kizza Besigye yaliwo NRM nemulemesa n'agivaamu, abantu tebamugoberera. Museveni yatandika wa DP nemulema n'agivaamu, n'ayingira UPC nemulema n'agivaamu, n'akola Fronasa nemulema n'agivaamu, n'akola UPM negaana, n'akola NRA nemuggusa. And that is revolutionary politics. Kati goyinza ogamba nti abasajja batandise Eastern Revolutionary Platform nti ensi bagiriddemu olukwe, nga naye wagaana okwegatta ku bibiina ebyaliwo we wayingirira ekisaawe, kubanga ebibiina byaliwo. Lwaki watandika ekikyo? Ekyoga FDC yali nafu nnyo oba DP yali enafu ennyo nga tesobola kuhostinga muntu yenna oba okurekrutinga. So imagination is oba emergencies za political views ziva mu controversy zibeerawo era kikirizibwa mu by'obufuzi. N'olw'ensonga eyo ntwala omukisa guno okuddamu mummwe mwenna ababadde ng'eyo mwogera byomutategeera, baagala kukendeeza bululu bwa Kyagulanyi, baagala kukola ki? Ffe twagala kujjako Museveni, Kyagulanyi si yalina obuyinza. Ekyo kiri very clear. Era Museveni tumubala nti waaba yakozesa bannaffe era tuba tulina okuba, because tosobola mujjako ng'ate abakukuba engwala abasinga oli nabo mu ttiimu, tekisoboka. Museveni mumujjukira bwe yali ayogera ku yali alina emboozi ze zanyumya ng'ayogera ku bibiina engeri gye byegattamu, n'agamba you always in the meeting but I am always there. I am represented. I get what you are planning against me. Nenga omusajja omukulu ono omukadde atagwako obukodyo netunula bweti mu ttiimu zaffe negamba naye baani abo bamukiikirira ewaffe, naye si bangu bakuzuula because babayita ba sleeper agent. Bali biwanvu nnyo, bali diipu nnyo, naye obalabira ku ngeri gye bazannyamu. Bigirwa afulume, Bigirwa afulumye omuvunaana ki? Bigirwa afulume tutuuse, kubanga ne Gen. Museveni teyakkiriza kufiira omusirikale n'ogu nga tanatuuka. Ne be yali agala okugjawo nga taakole nabo yamala kubeera sure nti bawambye Kampala gavumenti bagikutte ne balyoka bakuba amasasi mu mugongo. Kasibandizi bwe kyali mulumba commanders Museveni byajja nabo amasasi baafunanga ga mu mugongo, naye ng'olutalo luwedde, naye olutalo terunaba kuggwa. Tutandika butandisi nga gw'otandika okusamba obutebe nti onterutuuka naye okuba enkokola, kitegeeza nti oyamba oli gwe tukola ki? Gwe tulwana naye. Basewo ne bannyawo tuli mu struggle, era nze mbadde wa NUP ebbanga lyonna ne bananga abamu be twatandika nabo mu ERP, naye zimu ku fundamental questions nabuuza ne ŋŋamba kigendererwa ki ekiri mu kutandika olutalo mu nuupu mwennyini, era tugenda kufunamu ki? For example, Masaka, Greater Masaka twamuwangula almost 90%. Mu byamagye katukitwale nti eyo balakisi tugiwambye, bacommanders abaliwo baffe, ne fulaga weeri yeewuuba. Gwe okusinziira ku headquarter zo ate n'osuula ekikompola wali we wawamba edda, oba oyambye ani? Kyokka tonawangula gavumenti, oyamba ani gwe okukendeeza ku balwanyi bo? Oyamba ani gwe okusaanyawo ebyokulwanyisa by'olina? Ekibuuzo ekyo sifunanga ansa yaakyo, because nze emboozi ze miliyoni 5 nazigoba tezina makulu. Era omukulu mu kiseera ebyo namugamba tutuusa mu lutalo lwa bintu ebyo, FDC ogirabye yakamala okweyuzaamu lwa miliyoni 3
ezatuuka ewa dokita nevamu ebibiina ebyo. Kati ate naawe olonkinge emiliyoni 5 ogenda kulowoozesa abantu nti sente nyingi nnyo zizimba amasomero mu Uganda, zizimba amalwaliro mu Uganda, kumbe tewali kiriwo. Omunyankole omu kyava yangasanga n'angamba nti naye Bigirwa twali tubatidde naye muli bayaye obuyaye ebyobuyiza tebubimanyi. Emiliyoni 5 ewaffe Mwankole tezigula Land Cruiser emmotoka ezirutwala mu kyalo. Mwali mwagala national budget mmwe nga temumanyi na sente zizitowa zitya. Emiliyoni 5 ne mulumbe lwa Segirinyanga yekyali emboozi. Allahu Akbar. Era ng'ogamba nti nze Gen.Bigirwa Moses omulamba nsigale nga ndi awo ntunulidde nti bano bagenda okunkulembera tununule eggwanga abatamanyi kye tugoba. Nedda ssebo. So neebaza emikutu gino egya social media yagisobodde okutuusa obubaka bwaffe obukakali ku bannayuganda. Omulimu tugukoze. Abantu kati ntuula mu restaurant ne babeerawo abantu 3 abansasulira ekyemisana. Ne bansasulira ekyemisana ng'abantu bali mu ku-appreciatinga content gwe tukola ki gwe tubawa, kubanga okumanya kikulu nnyo. Actually omuntu atamanyi yasinga okubeera n'emirembe kubanga aba tamanyi. Ate tomanyi nti Minister of Finance waliwo yalidde akawumbi neyegendera, kiyinza okuluma nga tomanyi, naye saasira ate yakitegedde nga ye teyafunye nako, kimuluma nnyo. So twetaaga okuba nga tuli bamanyi ffenna, tulyoke tutegeere obukulu bw'okubeera ne gavumenti, tulyoke tugirwanyise. Naye bwe tuba nga tuli mu society etamanyi ate nga ebintu bye tulimu bya bumanyi, tetuyinza kugguka wallahi ya Mungu. So emikutu gino basebo ne banyabo muddemu okwekubira mu ngalo, mutukoze bulungi nnyo. Ngamaliriza emikutu gino nsaba mukkirize muteeke ekifuba ku bannaffe tuli nabo mu ludda oluvuganya. Twabawandiikira ebbaluwa ya miiko 4 ng'erimu ensonga lwaki Mwai Museveni atulemeddeko, ng'erimu n'ensonga lwaki mu kiseera kino tusobola okukola ekituufu ne tumutwala. Ensonga zetwateekamu zitegeerekeka era zisobola okwesigamibwako ne tuwangula obwa pulezidenti bwa Uganda ne tuwangula ne gavumenti, kubanga ffe tulowooza nti Oweekitiibwa Mugisha Muntu asobola okwegazanyiza Mwankole si obwana kasiba nti Mugisha Muntu gwa mu Lubage wano wali ofiisi ye baagigala talina na rent, naye akugamba President General era Museveni agenda, we are in the struggle, we are going to take him, nga n'ofiisi bagigadde. Kyokka nga asobola n'okufuna ennyumba ey'obwereere mu kibuga Mbarara kuba mwana wa ku kyalo. Tugenda okuva mu kalulu nga Mugisha Muntu alina ababaka 8 ku 10 ku kibiina kye, kubanga NUP ne bwetambuza ebigere paka ewa paapa talina mubaka guyinza kujja Mwankole. Tekisoboka. Mu West Nile Kapusi Fungaro muleka akole emirimu. FDC ekyalinamu ka network mu West Nile. FDC giwe West Nile, ogiwe Acholi, ogiwe Bukedi, ogiwe Teso, ogiwe Erigoni, ogiwe Nesebe sub-region. Bakolera ddala omulimu omutuufu ennyo era babo banandala basobola okuleeta ababaka 6 okuva mu mabendo bendaago. Oweekitiibwa Dr. Besigye wadde ali munda kigezi kitundu kye, oba oyagala oba tayagala. Era abakulu abamu beetumiikiriza okugenda mu kigezi mu disitulikiti y'Ekisoro bavuddeyo ng'emimwa giri mu nnyindo. Nannyini region bamuleka Kampala, omu yazze n'obululu 9, omulala yazze na 3, omulala 16, naye nga bagamba tuli mu struggle, Museveni tumukola ki? Tumutwala. That is fulale, political fulale. Ffe tulowooza nti Oweekitiibwa Jim Akena asobola okukwata ebbendobendo
lyalango sub-region wewoka wasobola awo wewoka talina kuzuka awo ate yeyeewaawo dda ne bwokola otya tosobola kgenda mulango sub-region nojjayo kalulu nga tuli wa UPC fe twagendayoko emirundi ebiri nga nkyali mu NUP ogwasooka nga oli yali minisita gwe bakuba amasasi afudde twafuna obululu 340 nga tutaddemu emiliyoni nga 2.6 340 nga tututa egaali gye mwalabye Masaka ye yagenda wali mulango abalango nga batulauliza gaali lakini waganda wanafikiri sisi iko wajinga sio wajinga batukuba akalulu era bo kye batusaba ekinene nnyo Kyagulanyi bwe yamala okwogera bw'ati n'agamba atupatie music hapo atupatie music n'abakubamu ennyimba 5 endulu nevuga ne tugaa kano tukamaze kano kawedde tugenda obikula bokisi bwe tuti nga tulina obulu 340 bwa polling station eki emu ne tugaba naye wabaddewo obuzibu kiki tuba tuli awo Cecilia Ogwara nga afudde Cecilia Ogwara bwafa ne tugamba luli lulayika tetwetegeka bulungi Secretariat ng'ekuliddwa Lubongoya neduumira buli mubaka wa palamenti ewa Nuupu nti mbaagala mulango buli omu n'aleeta Land Cruiser buli omu n'aleeta amajege ne tuddamu ne tulumba ne tukanoonya naye nga abasajja ba UPC tebakubalaale Jimakena nga tabirinako meeting zakuba za wansi wa miti bantu 2-3 fene tuyisaamu egaali cuucu nga mumanyi bodaboda cuucu kano tukamaze era nga batukola luli ne bagamba atuweeyo omuziki wadde omaze okwogera se Mr. President omuziki ne tuguba wa bulungi nnyo kolo yakuba ennyimba 8 zonna yazikuba yakubanga 8 ezi revolution ne tumaliriza n'agamba tungoje tugenda okubikula akalulu kolo twayongerako obululu lwe twafuna 340 twayongerako obululu 8 twafuna obululu 402 kati region oba okyatawaana nayo mbugeze kunoonyayo kalulu girekera gwe tegeragana ne Jimake ne Kampala omugambe nti ebendo gwe komanda waayo omuleka asimbe y'ababaka akuwagire kuba president woba okyayina amaanyi woba obwagala. That was our proposal. Era nga tulowooza nti Eastern region mu Busoga sub-region fe ERP tusobola okungayo ne muganda waffe Asumani basaalirwa ku babaka ana abava mu Busoga tulowooza nti tusobola okuleeta kaasatu nga tubadde well organized and well strategic. Kubanga olulimi tulumanyi, ebizibu tubimanyi, fe tuli ku ground, fe tugenda mu nyimbe, tusobola communicating ne community. Era ffe nga tulowooza nti Oweekitiibwa Mpuuga ne ttiimu ye basobola okukwata ebbendo lya Greater Masaka. Tekiriko wadde okubuuza waliwo district nga 6 ezo district zimala okuleeta Mpuuga ku tebo eya Uganda yonna. Kubanga walala ayinza okaluubirirwa okukumatizaayo. Ebitundu ebisigadde mu Buganda NUP ne Kyagulanyi Ssentamu ne babireeta. Buganda ereeta ababaka kumpi 104 bataba 105. NUP yawangulako 55. FDC 2. Kitegeeze na DP yeyaddirira Nuupu okola obulungi mu Buganda. Strategically tuba tuli byakutwala jjajja n'abadde asambira mu ttiimu eri asobola okukyusa n'asambira mu eno kubanga tuli ku strategy etutwala mu buyinza. Tukola ekyetaagisa, tetukola kye twagala, tukola ekyetaagisa okutusomosa. Mweyo embeera ne kibanga NUP ne Bampuuga bonna nga bakuŋŋaanye ababaka 105 abakola Buganda ne babaleeta. Kitegeeza no NRM ogisenguliddewo ddala 100%. Tugenda okugatta ababaka abo nga tuli mu babaka kumpi 3 plus awo speaker oba omulina
Deputy Speaker oba omulina, commissioners oba obalina. Olwaleero Raila Odinga bamubba akalulu mu 2007 mwami Kibaki ababaka abazima President Kibaki Raila yakola parliament kati awe bakolera amendment zonna ze baali baagala ne banafuya obwa president w'e Kenya ne bateekawo embeera ezito ya institutions. Olwaleero Kenya gye mulaba nti abeekalakaasa basobola okwekalakaasa naye nga president tasobola kuleeta amagye direct ku street yeetaaga genda mu kooti. Ekyo Odinga yakikola nga opposition nga parliament yagiina kuba gavumenti esobola kugwa nga organizizaayo zonna zikola. Tuwambeko parliament tugenda okumaliriza Kenya nga president munafu. Lwaki munafu? Waliwo olukolo lwamba parliament erukola amateeka agamufuubayo. President we Kenya talonda governor. President we Kenya talonda IGP owa police. President we Kenya kwegamba waliwo ebintu ebyenkizo bye bamuggyako kubanga baali basimba democracy era gwe baliko olwaleero. Naye wano mu Uganda abantu kwegamba n'osanga omuntu mbuye tolina kyotugamba. Tolina kyotugamba ate ye talina kyalina n'okumenya talina kyamanyi. N'amaliza nga akugambye ffe bafuutu sojja twamalayo. Bw'omalayo Museveni n'agenda ati. So bwe tutyo bwe tuze tutambula njagala okwebaza nti amaloboozi n'ebirowoozo ebifaanagana bwe bityo bassebo ne bannyabo musobodde okubituusa Bannayuganda. Ndi musanyufu nnyo, mwebale nnyo mwebalire ddala okumpa omukisa guno n'okunteekamu ekitiibwa kino eri ebusoga tukiyita kanagansi. Mwebale kuntaamu kanagansi mwampa awaadi eno bijja gitambuza bitundu bya Busoga byonna byonna bakobe nti ninzaali ku bassebo ne bajjabo bazira kyakikolera omwaka 2024 ngwetuyise mu by'obufuzi. Therefore tujakozesa ebintu bino okukyusa Busoga. Mwebale ino mwebale endala dedicatinga award eno dedicatinga eri omugenzi Honorable nayo yagiire nsaba ayongera okulwana Sekenya fight hard. Sasobodde kuziika kubanga ebyobufuzi byadde bizibu nnyo. Tebyabadde na byabufuzi naye essuula empya mu neeyisa ye Uganda yabaire eggwirwawo kwolwo. I dedicating this award to the contribution gye wawa struggle ng'okaali mulamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Omukama Katonda abaddizeewo. Tuviira ddala ewaffe ku butaka Butambala, Honorable Ssentongo, abakulembeze ba Uganda Social Media Platform, Uganda Social Media Political Platform, era ne bannamawulire mwenna, nsanyuse nnyo okubeerako wano. Aba USSP bwe bampise banyanjulidde ekintu kye mbadde siwulirangako era n'ensanyuka nnyo nga beekozeemu omulimu okusiima ate ng'okusiima okwo kuvudde mu bo okwetegereza obulungi mu bantu abakola political analysis ku social media ne muvaamu omu abaddukanya platforms ezo gwe balabye nga kyetaagisa okumusiima. Era bwe baŋŋambye erinnya lya Gen.Bigirwa ne mbaga nange bwe mwali badde mubuuza nze naali badde mbagamba nti akalulu nkawadde Moses Bigirwa. Njagala okusooka byonna okumuyozaayoza. Nze ndi wa mawulire era ne ku social media kuno political platforms ezo mbeerako. Naye abamawulire abali wano ekimu kusomoozebwa kwe tubeera nako naddala social media eno okuva lwe yatandika okuganja mu Uganda abantu bagirowooza nti kintu kya wolokoso atalina byasobola kwogera
awo wagenda n'abyogera nti ne bw'obyogerera awo ababeerako tebategeera nga bakuwa likes nga bakuwaana ng'ofuuka serebu. Naye social media kati ya content, era njagala okubeebaza. Kati omuntu atalina content ku social media tawulirwa era talina likes z'asobola kufuna. Ate okusobola okufuna content oteekwa okwetegeka, oteekwa okunoonyereza, oteekwa okubeera composed. Era ebintu ebyo byonna Gen. Bigirwa byali bw'oba obadde omufollowinga. Era kino kye mukoze kiwa abantu abalala abakyali kuwolokoso ku mikutu gya social media nti ensi erina kinene kyesobola okubafunamu. Era ne space gye mutwala mmwe bwe mbanga temusobola kuba ensi giteerawo ekyo, mulina kinene nnyo kye mufiiriza ensi. Ensi eyagala abantu abasobola okusengejja ensonga obudde obutali mu mainstream. Kuba mainstream ya airtime waayo aggwako mangu. Saawa 2 n'ekitundu kino 3 kino. Kati social media nebeera n'enkizo okututeerawo obudde obwo nga bwakozesa okusengejjera abalala abatafunye ebiseera kusobola kwesengejjera ensonga nga bwe zitambula. Senga tufuna ababigirwa abawerako nga 100 n'abaagala enkyukakyuka, omwaka ogujja tugituukako nga tusibye busibi ttaayi na suuti. Kubanga ensi kyesigaddemu kugisengejjera na kugiweweereza ebikaluba byetasobola kutegeera. Esobola okukola okusalawo okwannamaddala ng'ekusalawo ng'eri informed. N'olwekyo bannange abaawolokoso ab'okulowooza nti social media yakusigirako obukyayi, yakuvumirako oba kuleeta bitaliiyo, mutwala obudde bw'abaagala enkyukakyuka. Abaagala enkyukakyuka baagala kubasengejjera ensonga ezigenda maaso ezeetoolodde obulamu bwabwe n'ensi yaabwe n'ensi yonna okutwalira awamu, kibasobozesa okusalawo naddala mu biseera bino bye tugendamu ebyokulonda nga bali informed, basalewo okusalawo okutuufu. Gavumenti eya Uganda era naye awo weeyingirira mu kusoomoozebwa ku nsonga za social media. N'okutuuka olunaku olwaleero gavumenti ya Uganda nga yo yajjako ekintu kye bayita Facebook. Era ne social media endala ezitunuulira bubi. Ekikwasa ennaku ebitongole bya gavumenti ya Uganda ebitakka wansi wa 20, emikutu gavumenti gye yajjako nga tugigendako nga tuyitira mu bukugu bwa njawulo, ate nabyo kwe bijja okutumanyisa bye byagala tumanye. Ebitongole nga ekya poliisi, ekitongole nga ekya KCCA, ekitongole nga ekiwooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority, tebimala wiiki nga tebituwadde bubaka bwabyo ku mukutu gavumenti ya Uganda gwe yajjawo, nga nabyo byebba bwebbi mu gavumenti yaabyo okusobola okututuusaako bubaka bwe butyo. Era Uganda nswavu nnyo mu nsi ya social media. Nti gavumenti yajjako Facebook, ogenda okulaba nga URL n'abeebanja ng'ebatadde ku Facebook. Kakati n'olaba ensi eyasoba, gavumenti yajjako Facebook, ogenda okulaba poliisi erina beeyagala okukwata most wanted people listing egitadde ku Facebook. Kakati n'ogamba nti tulina gavumenti oba tulina bitongole byayo yo yavaawo. Gavumenti etayagala tulabe Facebook, lwaki ate tekwata abakulira ebitongole byayo n'ebasiba, kubanga batuteerako nga baagala ate tulabe. N'olwekyo gavumenti namwe mwekube mu kifuba, mutegeere kye mutayagala mukitegeere dda. Waaliwo ng'abazungu baakajja kuno, abaddugavu twawubisibwa nnyo. Abazungu bajja n'amazina gano aga squeeze, okwata munno n'omunyigira mu kifuba.
kati amazina ago ne ganyiiza nnyo omukulembeze omu naye tebaagayitanga squeeze ne dance byombi byali bikyali bipya so abazungu bwe bagambanga let's go dancing nga bayikwata squeeze kati obukulembeze bwaliwo ne buweera dance bwamanya luvannyuma nti n'engoma eŋŋanda yali eweereddwamu kati gavumenti erabika erina kyetayagala kibe naye kyeyimiriza kirala kubanga emikutu gyewera ate naye okwetuweerereza obubaka waliwo ebintu ebimu ebigenda maaso ku social media ebitali birungi ng'abakungu ba gavumenti okusinziirako nga basinziira mu bifo byabwe ne basiga obukyayi wakati wa Uganda n'amawanga amalala kati ebyo ate togenda kujjako social media gavumenti oluwalo lwerina lwakugamba ku bakungu baayo kati nga Gen Muhoozi n'abalala nti temukola bwe muti ku social media kati erabika yanyiiga ku lwabo ate ejja nakuffe ate naffe nejjako emikutu gyaffe nga jjo myangu giri user friendly era njagala okusinziira wano okusaba gavumenti ya Uganda ekome ku commanding amagye ga UPDF Gen Muhoozi XA ebeerako obubaka obuyinza okutuleetera obukyayi naye ne bwe yali badde abyogerera mu kkubo ne bwe yali badde abyogerera mu kkanisa byali badde bibi kati ye yennyini gwe beeyita emuputinge to order kubanga ate bw'eneegenda etandika okutulugunya gy'abikolera ejja kuba basaalumanya beetulugunyiza era bw'anaava eyo ng'agenda abyogerera mu kkubo kuba naye atambulirako mu kkubo njagadde okusooka okuggumiza ekigambo ekyo ku bigambo ekintu general ekikwata ku social media muganda wange muto wange Moses Bigirwa ono tuludde nnyo naye mu byobufuzi byaffe ebyagala enkyukakyuka ya Uganda okusooka nze nga ndi mawulire ng'ate abirimu butereevu ne bwe nayingira mu byobufuzi ebyo butereevu nga tuli naye nasanyukira nnyo ekibiina kino ekya Eastern Revolution Platform era njagala okukyogerako ebigambo bitono olw'obudde si bwangu obwaleero omulamwa gwakyo engeri gye nagutegeera senga abalala bwe bagutegeera abaagala enkyukakyuka senga gavumenti gye twagala okukyusa kati yeesabe enkyukakyuka Pulezidenti Museveni bwe yali awaŋŋama ku buyinza bw'eggwanga lino e Kampala yajjamu kulayira naye abantu bali wano mu Kampala nga bava mayiro 5 balowooza nti wano we bateekerateekera okukyusa gavumenti eriko teteekerateekerangako wano kukyusa gye yajjako kati era kye muva mulaba wano ffe aba wano ffe tulina okusigalawo abaava ewalala si mu kusosola tubateekereteekere wano mujje tulayire ekyennaku olw'okuba nti balayirira wano buli akubuulira nga bw'ayagala enkyukakyuka alina kusongera ku kitundu ekimu mu Kampala nti nange wenjagala Pulezidenti Museveni ne banne njagala okukiddamu abantu mukitegeere bulungi okukwata gavumenti y'Obote n'okugiyuuyayuuya baamala emyaka 5 nga beerabidde Kampala era n'abajjamu bajjangamu nga bazze kuketta era bayitangamu nga sibbo abaagala okukwata gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni musooke mu maakinga obutaka gye mwava bwe muba mwagala naddala gikwatira mu suuti
bwe twogera bwe tutyo abantu balowooza nti tusosodde abaliwo nga tebazaalirwa naddala wano mu Buganda. Omusajja olwaleero Moses ali gw'olowooza nti n'ebigenda mu maaso tabitegeera, ekifo kyalimu alinga eyakifuna nga kya buzaaliranwa, ali mu kifo ekyo lwa kukwata kitundu kye bayita West Nile. Ffe abaffe ab'amaanyi bonna tubaagala babeere Kampala, ebitundu biri bisigale nga byereere. Pulezidenti Musadduka kubanga twamugoba mudda, ekyennaku gy'agenda ne yeesiisa ate nabo bavaayo badde wano nga batugamba nti twagala kukwata Yoweri Kaguta Museveni tumugye mu ntebe. Ye yajja wano e Kampala ng'olugendo lw'emyaka 5 luwedde, bano baagala kutandikira wano nga mu byalo yeesiisa. Bwe tubanga mu kulonda tugenda kubala ababaka ba Paalamenti, tugenda kubala bululu bwa pulezidenti bwafunye, nga pulezidenti gwe tusimbyewo ateekwa okuba n'abantu be mu bitundu ab'amaanyi. Walirowoozezza nti abantu abo be twalisoose okuteekayo. Ab'ekibiina ekiri ku front okujjako gavumenti ya Museveni olwaleero ng'ogendedde ku statistics z'okulonda okuwedde, kibiina kya National Unity Platform. Ekibiina ekyo kirina ababaka mu Paalamenti 57. Paalamenti erimu ababaka 500, ndowooza kumpi mu 5. Bali 56 ab'NUP, omu yafudde tebaana bakukijjuza. Kakati bwe mutunula mu kulonda okwaliwo mu 2021, bino mubitegeere bulungi. Ekibiina era kye tugamba nti kyawangula ne bakibba ku babaka ba Paalamenti 5 kyasimbawo 182. Naye bw'okigamba nti va mu Kampala nga182 ebitundu kumpi 9 ku 10 kyabisimba ku constituencies ezaali ennunule. Era n'ababaka 57 bekyafuna mu Paalamenti nabo ebitundu 9 ku 10 kyabijja mu constituencies ezaali ennunule. Era tekisobola kwewaana nti kyasuuza Yoweri Kaguta Museveni wadde ebitundu ebiwera 10 ku 10 ku babaka be mu Paalamenti. Ne leero omuzannyo gwonna ogukolebwa ekibiina ekyo n'ebifo bye kyawangula bye kirimu okusuuza abo abakiwangulira luli. Tewali muzannyo mulala walala. Olwaleero ababaka ba FDC mu North kumpi bonna basaze eddiiro ne bagenda mu Piraawo. Piraawo ttabi lya kibiina kya NRM. Taata, omwana omukulu ne maama n'abako buli omu anyiiga atondawo ekiwayi kye. Gavumenti ez'abanakyemalira bwe zityo bwe zitambula. Omwami n'omukyala ne bebayombera awaka ng'omwami pulezidenti, enkya owulirayo ekiwayi nga waliwo akikulembera naye ng'omukyala yakiwa ssente naye nga kiri mu byabufuzi. Ffe tulemereddwa okukozesa opportunity efaanana bw'etyo n'ebifo ebirimu enkalu ez'amaanyi NUP ekuba tiketi yaayo. Kyemuva mulaba nga tewaliyo mubaka avumibwa ba NUP nga wa NUP. Kyemuva mulaba nga ababaka ba NRM gye baliisa buti nga n'abamu constituencies ze bakiikirira mwe muva Secretary General w'ekibiina era naye ali mu Kampala, bamuzaala oba Butoolo oba Bunyankole wano naye wajja
ajjewo owuwe so wa Museveni. Oba ntegereka bulungi. Kyemuva mulaba nti constituency ng'Nakasongola ewa leader of opposition in parliament towulirayo gaali. Eggaali ogiwulira mu Kampala awali omubaka nga weni UP. Bino ebigambo twagala tubyogere abantu babitegeere baleme kwekwasa. Tutuuke ddala mu kiseera ekyokulonda nga basobola okwawula ani akolera gwe twagala okugjawo. Era kamalirize n'ekyo. Ani akolera gwe twagala okugjawo. Eggaali ezikuba ebifo ebirimu aba opposition zakubako ebirimu ab'NRM ne bazigobayo bugobi, era bazigobayo batyaffe ne tutamanya. Abantu nga Balubongoya ab'amaanyi ennyo mu kibiina eky'amaanyi gye bazaalwa baabakyawa ne tutamanya babba ki, nga nabo balina kujja wano mu Kampala kujjawo ebifo ebirimu abanunuddwa. Abantu nga Bassenyonyi nga n'ekyalo kwava ssentebe w'NRM, bakansala 2 ku miruka bombi b'NRM, owa district omukyala n'omwami b'NRM, mbaka wa parliament aliyo w'NRM. Yavaayo abbye enkoko nga bamugoba ku kyalo bamulangirirako fatuwa nti naye alina kujja eno nakawe wanunule okulwanyisa Museveni eno gye yalwanyisibwa edda. Njagala kukoma ku ebyo mbyogedde kubagamba nti bannaffe bano abafaanako nga Eastern Revolution Platform abagamba nedda fe olusoga tusobola odwogera paka Bugisu. Ate amaanyi ge tufunye nga tugajja Kampala tuleme gazza Kampala already ewali abagatuwadde. Kakati senga Lubongo yakwata Western Revolution Front n'atwala Secretary General Ssebo nga yasimbudde eggaali mu Kampala, mulowooza egenderamu abantu 3 eweza n'1000. Owaayo ye yamusiimako ki atalina kuvaayo ng'alina kujjayo beekawo empe enkya Nakawa enkya Makinde West ewanunulwa emyaka nga ne President Museveni yakamala omwaka gumu nga yo wanunule n'abazze omujjako olwaleero era bwe baagala okusookera. Museveni yasookera mayiro 4 okuva wano yajjawo okulayira. Kaakati abaagala okumujjako bo baagala kusookera wano baddeyo eri. Mukama Katonda abakuume. Ssebo bampadde omukisa guno okukwasa President Eastern Revolutionary Platform award eno ey'omwaka 2024. Njijjamu yagijjiramu yagyesaanukulira. Era njagala okutwala omukisa guno okumukwasa award eno mu butongole efaananako bweti. Ate kabeera akabonero eri abalala eno ya 2024 n'abalala bannange mwogere ebirimu sensi ebirimu content tusobole okuweza abantu abangi abanaatununula. Award eno eriko ebigambo Best Political Analyst of the Year 2024 Award presented to Gen.Bigirwa Moses, President Eastern Revolutionary Platform, awarded by social media platforms, YouTube, TikTok, or Facebook in Uganda. Congratulations. Eastern first. Eastern first. Eastern first. Eastern first. Honorable Bigirwa nga tonnatuula sooka oyogerere ddala nga essanyu likyakuli waggulu. Akamaaso sikaaka anira mu kifo kino
naye ng'era tusanyusa okubeera wamu njagala okusookera ddala mukadde era activity egenda mu maaso mu kaseera kano era nga nze Ssaabawandiisi w'ekisinde ki Eastern Revolutionary Platform ekikulemberwa President Gen.Bigirwa Moses atudde mu maaso wano mu kaseera kano olwaleero. Tuli wano ne ttiimu nene abamu ku bakulembeze baffe aba Eastern Revolutionary Platform era nga mbasaba muwubireko abantu abaliwo abakulembeze aba Eastern Revolutionary Platform abamu ku bakulembeze abatonotono be tuyise nabo okusinziira ku nsonga nti tuva wala abalala bakyali mu kkubo naye nga tusuubira nti bajja twegattako mu kaseera akatali kawala. Twafunye okusabibwa okujja okubeera ku mukolo guno nga Secretariat ya Eastern Revolutionary Platform ne tugamba nti omukolo nga guno tetusobola gutumira mwana ne tusitukiramu ne tujja era naffe enteekateeka tugisanze wano nga ebigenda mu maaso tubisanyukira era tubisiima abakulu aba Uganda Social Media Political Platform USPP mwebale okuteekateeka omukolo guno. Ngenda just kwogerako akantu katono. Eastern Revolutionary Platform gyenkola nga Secretary General yeki kino kisinde kyatandikibwawo omwaka oguwedde mu mwezi ogwokutaano era nga ensonga gyetusimbako essira ya kumakinga sure nti tuzuukusa abantu ba Eastern Uganda okubeera concerned about state power era nga omukulu gwe twalonda okutukumamu omuliro okubeera nga leader waffe ye Gen.Bigirwa Moses abadde abakyalirako ku media platforms zammwe ez'enjawulo era tubeebaza aba USPP mwebale kuyita mukulembeze waffe buli mu kaseera okusobola okuba nti ajja okwogerako eri eggwanga mwebale nnyo. Eastern Revolutionary Platform etambula specifically mu Eastern Uganda naye ng'era message yaffe twagala ebeere exemplary mu regions endala oba oliawo nabo balabire ku ffe baleete message esitula regions zino. Tukola mu Bugisu sub-region, Busoga sub-region, Bukedi sub-region, Sebei sub-region ne Teso sub-region. Ebigenda mu maaso byonna mu mukolo guno fenga Eastern Revolutionary Platform tulirede okugenda nabyo mu maaso era omukolo tugusiimye mwebale nnyo mwebale ddala. Omukulu tukwebaza kubeera nti otuwaddeyo akagambo ako mu kaseera kano owatali kutwala budde kanyanirize Honorable Kasibante Moses abeereko n'akagambo katuwa. Okay, katusooke ne Honorable Ashraf Ssentongo Nambaale. Abakulu gye muli so Honorable Kasibante President wa Eastern Revolutionary Platform ndabye ku Secretary General we n'abakukunavu mwenna mwami Kwezi mbadde luddo mulaba mulengereri ng'atwalaganya bantu basebo ne banyabo mbasaba mwekubireko mu ngalo wadde ekintu omwo mukikutte. Erinnya lyange nze Sharif Ssentongo Nambaale. Omwami anyanjudde nga Ashraf. Nsanyuse okusanga wano munnabutambala munnange mukulu Kasibante betubasanga begasse mu kazimbe oba mu kasisira nga wano nze sikitwalanga kya bulijjo. Abantu abasinga obungi mwami Kasibante ndowooza tubuzayo emyezi mitono tugende mu nsonga esalirawo bannayuganda. Abantu abasinga obungi eggwanga lino baliseeseetudde
ne bava ku bintu ebiri serious ne bagenda mu bintu by'okusaagamu. Maze ebbanga eriwerako nga ngoberera abakulu bano babiri nga bagezaako okuzza abantu ku luguudo okubabuulira nti bannange tugudde akataka mutereere tudde ku luguudo tukole ki tutambule. Ndowooza sinaweza mwezi nga nangiridde mukulu Bigirwa ne mukulu Kasibante baava mu kibiina kya Democratic Party ne bagenda beegatta ku national platform. Nze nagamba sijja wano nsigala nkuuma kijja ogenda kunsanga wano butereeze butereeze. Mwana wattu Kasibante ng'atugamba buli lunaku nti omusajja ono ayambala hijaabu n'ayingira State House nga tulowooza alimba. Akaseera kaali katono ngenda okulaba ng'omusajja amyukidde ddala afuuse wa kyenvu. Neŋŋamba ogenda kukwatira ensonyi ave mu kibiina akole ki yagukuba kati yafuna ne hadiko amagulu yagasimbira ddala mu kibiina agamba sina gye nkola ki gye ndaga. Neŋŋamba abantu nze omu ku bantu abaagala ennyo Democratic Party nakeera ntegeera bulungi okugiyingira tewali yaginkaka naye nga nkooye okuwoza buli lunaku lw'ozuukuka ozuuka bakubuuza simanyi okyali wa DP nobanze eri wa DP eyani nvaga bannange sikyali wa DP erindi wa Muyabbeeni ate ani pulezidenti okwegamba ngaowoza okuva obudde we bukeera n'obanga oddayo ewaka mu supermarket ogula omugaati oddayo ewaka neiba nakubuuza owaayi ng'obuuza okyali wa DP era ne weebakira mu kukola ki mu kuwoza. Kale nno nze nensesetuka okuva mu kibiina kya DP kati ndi mu bbanga siina gye ndi era mu kaseera katono ndi mu kwetegereza gye twali badde tuddukira ebizibu byayo bya mulaba ebikola ki ebiriyo. Tugezaako okwagala okwesembereza abalala nga naye waliyo ebizibu kati tuli mu kwetegereza. So mukulu Kasibante ne mukulu Bigirwa n'aba Eastern Revolutionary Platform wano we mukuŋŋaanidde eyinza okubeera entabiro y'okukyusa eggwanga lino Uganda. Era njagala okubategeeza nti ekyo nakiwulira lumu mwami Kasibante yakyogera ku CBS ng'agamba abasajja abalina envi babeera blessed because grey hair is a sign of wisdom. Muyinza okubeera nga mu kaseera katono tujja kusabuukululayo ekintu ekipya ekigenda okuleeta enkyukakyuka. N'olwekyo twagala kulaba nga tukwata ebiwayi Eastern gyeri twagala tulabe engeri gye yeegatta ku mwami Kasibante ng'ali wano ne North tulabe engeri gye tugireeta ku ki tulabe nga ffenna tusonga mbere kubanga ekigendererwa ky'ensi eno kulaba nga ffenna tugenda mu nsi ensuubize ey'abeesiimi. Njagala kusiima mmwe bana social media mwenna omulimu gwe mukola gwa maanyi. Ebyafaayo biraga nti ensi bw'ogyetegereza ennyo terefayina oba TV ne radio abantu tebakyaziwa nnyo budde ate kati social media zikuta akati. Kwezi yabeeranga ku super waziti super FM biseera ebyo ng'abantu bagiwulira naye ng'era bwe nkutuukako nga ndaba tonnaba kutuukana na mutindo naye kati laba essuuti gy'oyambala olw'ensonga wakkiriza n'otandika okutambula. Buli lw'okkiriza okwetengerera onyuma nti otandika okuba ne budget ey'obuntu n'ogamba nti kati ntandise neetaaga kino neetaaga laptop kati njagala kyuma kino. Waliwo omusajja gwe mbadde nninza okulaba wano TMC gano mazima yatandika nga ffenna tumunyuma naye mwana tumwegomba kati ekintu akitadde ku mutindo
kweza ekintu okikubye n'abalala. Nze sikyatula ndudde okulaba TV ne radio ndwawo giwuliriza okujjako nga ndi mu mmotoka. Naye TV simanyi bwe njiraba okujjako nga nzenga mu hoteri wano ne ngisanga. Naye ebiseera ebisinga tubeera wano ku mitimbagano. Basebo ne bannyabo omulimu ogwo mugwebalire ddala. Omukama Katonda abaweemu ekisinga obulungi. Neera n'enteekateeka zammwe zonna abakulembeze bangi eyo emabega abali ready okuzettanira. Tusaba nti mukolaganire naffe wamu. Bannamawulire mu ggwanga lyonna baba bayitibwa ba third estate. Mu kusalirawo eggwanga mukwata ekifo kyakumeka? Kyakusatu. Kakati omuntu yenna alinyirira eddembe lya munnamawulire abeera akoze ekintu kibi nnyo. Tubasaba mukole omulimu nga muli objective. Mugabe oludda. Buli ludda muliwo obuki obwenkanya. Waliwo munnamawulire aweereza eggulire nga alagira ddala nti ali biased. Nga kyaweereza olabira ddala nga kifu naye nga olw'okuba ayagala views nga tekikola makulu naye nga yaapika bupisi abantu basobole okumugoberera. Tubasaba mmwe abali wano mwenna tekuli yesittaza mutambuliraawo ne Katonda ajja kubawamu omukisa kulwa Katonda n'ensi yaffe. Omukama